yafuna ka setback tuka n'okubaninga music we nga tebamukuba yes afuna bintu so ebintu byo password ogenda interviewing Biswanka yasose kulaba incident ya Sharon ati now still ogenze era okoze kintu kye obuziza so bro what do you think omuntu nga mbutufu yechawo laba ekisooka omuntu aba yechawa talina kasente aludde okukuba show ati gogenda omubuuza ebintu ebitagatta oshane ekirala Biswanka munange empisa zikulembera mu buli kintu tubadde n'abantu omuntu n'akunyiiza nze nebaza nnyo embeera embi ekuyigiriza okubeera n'abantu Josh ne bwe tuyomba wano sisobola kuddamu okitegeera waliwo kye neerekera ng'omuntu wadde onyiizizza n'enninda tuve ku kuyiseemu tweyiseemu eggaali yaffe nemmanya ne limit okitegeera not on camera Yeah. tubaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha Nava Namatova nange mwasibye mutya muli mutya kansuenti muli bulungi nnyo nyidda Life Experience gwe mutulaba nga tudde tuba tubaleetedde ekipya oba ekitambula nebaza abantu abatulaba abali mu bitundu ebyenjawulo abali e Uganda abali abroad nga mwe mwasalawo okulaba Life Experience bannange thank you very much ate ng'era bulijjo sibeera zeka ku seti mbeera ne bannange kabuuzeeko ate era tukomewo tusandikiraawo Antandikire side Uncle Josh was a kubantu. Okay, ladies and gentlemen, a good evening, a good afternoon, a good morning, a good night. So everywhere, Jomuwali, Raja upon yourself, Josh MC, the Amplified King, Life Experience Uganda, we on your channel. Bless. Okay, omumbeja dana kana kulia wano. Febananyi ni kantu. Abetuse ekibuga Kampala. Ngabuli atunulako ategera utegezi nti tuba tutuse naye byensi bibaawo let's move on regardless we move nze akwata ensawo ya ranks ensawo ya ranks atuli mami kwana I know. I'll share which perception am I talking. I'm talking about the friendship. But your friendship is so solid. Ndi trustworthy era ngenda making sure ngo mwaka guno banti your main sponsor wa show ya your main sponsor wagalanga omwaka guno tunagumalirako is one of the best person in Kampala atunde moto ezili legit Prince he's a young boy and very calm, hardworking and disciplined Manya Nedo was Prince Liam official. Ranks Auto tuso kwebaza kuno erigwe sebo mukuru. Awanga ya nakawa wali abanda yabetaze motoka. Omwami oyo Ranks Auto byonna bikola. Ese mutumwirabira yanfuwa kakadekese. Bagambe nti yakawa omukwasi w'ensawo. Yangamba Josh wankoze bubi. Gwe wankomyeko. Naye nabadde mbeetegekedde abaana nga njagala mbalekaawo nga bonna kubanga yajja nankuba akamana nga Prince nteekeko boto kinagamba sooka olindeko ate tannajja nemugamba sooka olinde yali tannajja waliwo section yasooka waliwo nnajja yasooka n'abunyaako obwaffe bwabwe banamugamba bana sooka obaweemu kawooma naye n'amala n'ampita n'angamba adde njagala emmeeza zitugalire ddala abantu bategere nti omukolo gugenda mu maaso ne mugamba naye mbadde njagala tutambule bwe tuti toyita wano tukome wano ne wano n'angamba kale bw'oba ogambye bw'otyo naye ate era waliwo nalaba ebyali emabbali baya ate n'abikukusiza eno nagenda okulaba nga ekiriko emmeeza ne ngamba kati ate ranks ne auto ranks bannange tumwebaza muntu w'amaanyi nnyo bambi webale nali nakatuuka navanywa kikonze ka Pepsi nga manager asule ddala Pepsi banaye nakino muteeka mu alcoholic content ulira nga manager banebuuzako omukulu director anywa kati n'abagamba otya nemugamba kama wange nywa Pepsi I know aleta Pepsi 5 Pepsi nasoka nanjwa mu round eza black eza green
ana brand ya Pepsi temujogera nyo mujja kiswaza kubanga si abayanywa soda nabanga embere mutabukako muri no ne truth be told Ranks Otto I met him but when I met him nange simalaga liking and I simalaga loving but there was a way I felt like I think I've gotten a real nigga. It is. Yeah? Because that very time that I met him, nze manyize abantu abasinga babera mu mabalo mo recognitions bazisasulira. Daga MC mugamba nzireko kamocheyo. But nze ekintu ekyange nkikola out of love. Yeah. Ntino I don't have to wait for you to come and do it. Yeah. Because at the end of the day, you're going to give me your 50,000 or 100,000. What is happening tomorrow? What matters is the friendship. Yeah. Okay? The bond that you create with that person. It's in future. Yeah. But abantu abasinga batunulira nnyo ekyaleero. Yeah. But that nigga bambi is a real nigga. Ate bambi musajja mwana muto but he's a hustler. Yeah. Yeah. So atayagaliza aina n'omutima omulungi. Eno tiimu yajagala mu mullo. Era abannange abalabi baffe era tubategeeza nti Otto atunda mmotoka we naka bambi mu muwagire. N'okuzigula. Ku kibanja mpola woba otunda era agigula n'okugula tukwetaaga gwe omulabi waffe olunaku olwaleero ate era weekend ebya ani ono omuvubuka omweru yani Biswanka baatuse n'ogamba yeyerusa anti kati engeri gyatintinzeemu akavi akakarache kale ki maroon brown is it brown maroon yes week ewedde engeri gye reflecting yali akuba Sharon last week yakuba Sharon kati ate recent yalwanyira ne munamawulire wa Spark so MC password nze yeebuuza ku bannange Biswanka erinnya yagala dikolera ku kulwana yes tumanyi Biswanka na yes zempisa ez'abayimbi ze bandikoze nga bulina kutuulira olwanye noono what's happened n'avanze kyensanze mu bannamawulire ki omuntu bwakuyita oku interviewinga waliwo kye bayita rapo bannamawulire abasinga tebakola rapo ya naava ogenda kumpita ku seeti oŋŋambe wayagalako omusajja bulooka ow'emakingi nga simwagalangako temumanyi biki byempise mu past relationship okitegere nange ndi muntu nsobya naye waliwo omuntu akuprovokinga to the extent nti akuggyako omuntu akubuuza atya nti Josh nawulira nti oli ebisiyaga you know how it feels nga tokikolangako I remember years back ekyakubya kasuku kyali kisiyaga Kenzo I'm having a crew nti ekyaleetedde Shalom obuzibu bisiyaga I don't know why most of badudes between e Kampala kati newanyiriramu ngu ono Farawo bagenda gamba bakuyita bypass which is not right which is okay naye nze ndaba namawulire tukyuseemu the way we interview people okitegeera nyinza ogandamu ani naava oli namwandu wa gundi okitegeera omuntu naavaako we might be friends with Liam, we might be friends with Josh now the way we should mind the way we actually interview people tusooka tukyogereko nti oba munange lutalo yakwanako oyagala tukyogereko tutya omuntu oyo butamuggyako waya naye ogenda kutuuka oŋŋambe simala wali ku siipu simala biki nabwe biba bituufu mba nina okola kyokuvaako waya ate temunasanga abantu ki balinga bapangulukufu naye nze nja kukuba omuntu one day I will. Omumbejja kanakulya. I will. Omumbejja abambejja tebalwana. I don't entertain nonsense. Why would you akole ekintu nga really akutte kugamba? You're not going to fucking talk about my child. You're not going to talk about my baby daddy or anything, my family, my man. Ato oda o simba amanyo. You have the interview. No. Let's limit. Engage twogera mu namawulire. Munamawulire tomutadde wansi kasuubire simutadde wansi naye amanye kye bayita rappel before the show. My submission on Diana's point, that's what I told you yesterday when you were interviewing Rocky Jai. I asked him kiki otayagala bakubuuza kiki otayagala kwogerako kiki otayagala twogereko and he gave me a waste nangamba
me I'm ready for anything. Meaning nti never nali mubuuzizza into deep, he was ready. Yes. Now the problem that we have with these people and more so omuntu ng'omanyi tokolagana naye nofuna chance n'akuwa akantu, you know, you don't have to go n'oleta ate ebyemabega ebyamuhatinga ebyakola ki n'obikomyawo. That's why Rocky Giant Joe yabagambye nti nze sikola content. That's why yabuuza Sharon tukola content oba tukola kyoli n'amugamba content. Now ekigambo content, people understand it in a different way. Content is lying. Because goyagala chikuyisaawo oyagala kitunda, you understand? So ero jja kusanga lero nga nti no Asha namusanze wali eri kubo ng'afuka ku kubo nenga I'm lying because I'm doing what content. So some people are real when it comes to their personal life. Exactly. That's why actually oyo mwana Biswanga, I don't blame him because about them scandals nyingi eziwerako nga people take him for granted. I remember that nigga when he had just left Fangon Forest. Yafuna muka setback. Nebakutuuka n'okubaninga music we nga tebamukuba. Yes. Afuna bintu. So ebintu byo password ogenda interviewing Biswanga yasoose kulaba incident ya Sharon. Ate nawe still ogenze era okoze kintu kye obuuzizza. So bro, what do you think ng'omuntu nga mbutuufu yeekyawa olaba ekisooka omuntu aba yeekyawa talina kasente aludde okukuba show ate gwogenda omubuuza ebintu ebitagatta. Naye ekirala Biswanga munange empisa zikulembera mu buli kintu. Tubadde n'abantu omuntu n'akunyiiza. Nze nebaza nnyo embeera embi ekuyigiriza okubeera n'abantu. Ti Josh ne bwe tuyomba wano sisobola kuddamu. Okitegeera waliwo kye neerekera ng'omuntu wadde onyiizizza ne nninda tuve ku set tuyiseemu eggaali yaffe nemmanya ne limit. Okitegeera not on camera. Yeah, true. So for the good of the music industry oba for the good of your music please apologize to those guys. Okitegeera fine nabo bakoze ensobi yaabwe ne naawe yiye y'okulwana si nnungi ensi egenda kukukyawa. Okitegeera and he's a talented guy. Ekyokulwana tukivumirira. Kyokka okugulu kukyali kulwadde kulina ebiwundu mukulwana Shalom yafuna kuno ebbeddene ate akyali mukulwana okulala. So ne Biswanga naye yeebuuliremu bannange newankuwadde munnamawulire yagambye agenda kuba bunnamawulire bonna obuli unprofessional. Anti kati ky'omanya Biswanga teri agenda kuddamu kumuggyako kantu kati ate ekyo nakyo kigenda muteeka wansi because relevance matters. Prince Ubanga oli mu industry ya music, entertainment industry, nga you're not seen anywhere, not on TikTok, not on TVs, not playing your music, not seeing it. What you're going to do, you're going to start doing stunts. Stunts zigenda kugwayo. You understand? Now people will take him as a non-nuisance guy. The sigenda kugwayo. Na mtu nuza mu kamera yange. Oyo what? So it one of the side it puts him career down. Oshegera. So empisa kintu kikulu nnyo mu mbeera z'obuntu nti abantu bavaako abantu bayomba nno Diana kati olaba oyo omwana oyo ani oyo naakola ku eno station akola simanyi crossfire yani oyo oyo omwana oyo mulaba omuntu agenda kuba lumu mugenda kubeeraawo bagenda kumukuba erinnyo liveemu ligwawo. Makona ekizibu ky'alina yeeretera mu kifaananyi kya Case whereby he can't be caged. Okiraba nti but you go into deep. Even the introductions you're doing on somebody omuntu akutuddawo next to you notandika omugamba tukumanyinga tukumanyanga omubbi simanyi man you're gonna find somebody yavaako awo wenyini ojja kuba okyali by the one day tunoonyeko omuntu naddala abantu abaludde mu industry neya media abakolako edda kubanjukira ebyo tebyaliwo naye kati ab'ennaku zino kiki baagala kuyitawo mangu kiki banoonya anti kati akantu kaleesa obuntu. That's why nkugambye everyone who's doing this thing anoonya content. By the way if people understand the word content ne bakiwa value yakyo
trust me, you will ne not ku see this byamakono shit. ebimu kyemmanyi nganze bo bennyini ne bwagenda okubuuza bamanyi olumu ne bakikolanga content anyway kisoboka Prince nze nkugamba nenze Kiriyo muntu content kati Prince wobeera nga yeggwe Josh nogenda mbogeze kola on the national television kati on kankubuuza the national television abantu nogamba tebaagala buli muntu Prince ayagala gwe tumanyinga ye mubbi gwe tumanyinga yali ebisiyaga ekintu ekyatuleetedde wabaawo bye boogerako walawawo kyagattamu nga ye ate omuwala ono gundi ano omuwala w'embalala yani oyo no this artist yayimba ne Cindy 256 Omega. Omega. Do you know why? Do you know what happened on that saga, on that day when Makona we were in the studio? No. She's a woman. There is a way you have to handle ladies. Like, do not go in too deep. Because when Yamugamba bamumanyinga around abasajja obadde okimanyi information emwe ba force why kubanga yakikola basooka kwebriefingamu teri muntu ava ku seti nga bebriefinze Prince n'ava ku seti n'ekirala edda bwe tuyingira ku TV we twalabanga ebyo tebyalingawo tebyaliwo ekintu balina engeri gye bakikuttemu kati ekireese obuzibu Josh kyakugambye akantu kaleese obuzibu kubanga buli muntu yenna teri muntu kati essaawa zino gulaba ku media atayagala trending ate trending ya competition buli walaba gundi nga trending bw'alaba yapamye ku kkubo yagenda n'afuka ku kkubo ngenze ntugeze kukyalira research njako interview sigenda mujingira deep mu bulamu anti era mumanya music look at the dignity someone n'ekirala Josh nga tonalumba nnyo bantu bali tonalumba nnyo oli n'abantu nabo baba agenda okukola ku interview bebiwuliriza kuba kakati wekenda essaawa zino Josh wuliriza essaawa zino Makona bw'aba kkubidde ng'agenda kukolako interview bw'obanga kati kyogamba ayinza okukubira Papa Misa Kisemakula n'amukubira bw'atyo agenda mukolako interview tekisoboka naye bali eri baayitira obalaba abo be bamu be baba byagala otegedde Josh abantu bonna be tumanyi nabo bamanyi abo ebitibwa bomanyi yewa respect tasobola muyitamu interview Makona show ye tasobola kera ku macha kubanga yo ya put by the way believe me or not that nigga is putting people down yes mukubira omwolereza but he's putting people down naye kanti kati senga kale tukeze ku macha ake daise papa Semakula ate ye branding n'abantu nabo tubagambeko buli yeteeke mu jukira abaana baneno they know that okay this is a national television whereby lots of people are going to watch me on the TV. You even call your people home. No matter you know what? You know, put on such a TV. You understand? No matter what, that's crap. Kezi yaliyo kanava ne mu Uganda kati walusho ze tukera ku macha ne tukola maidi yango ogenda kera ku macha ove ku sheyo odde mbulamu bw'abantu nga teri ayagala kutunulako kimanye ekyo nga kiba kuba abantu yes is a general byono simanyi rich top rich boss something yeah rich boss or rich top rich boss someone baba dawo eko omondi gayi yakola akantu namukola ko abo saga namwogerako bla 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 but then the guy came out with his sinkanye gayi najja namukola ki namwetondera now the incident happened in oneya ngawe tutudde wane now kati ne batakinga Lian kubanga Lian yali kuki Lian najja n'abagamba nze bye nakwata sibikola ki sibijjayo temina kyemukola ki kyemungamba okay kati niga nava ku bano kuffe n'atakinga Lian so ebisale bisinga nze kyobalaba obuno okuntu fena tukwa nebukuleseewa what is after because what are you going to do after country oshegedde kubanga abantu abamu nze kyobalaba tuba tutambula wano nga twogera nze njogera ko abantu bemanyi ndino ndi mu disco oshegedde nti onewe namusanga watalina kyagenda kukola ki kunkola negati somebody outside the box of entertainment you need to put some yes kubanga oli rich simanyi rich top boss bichi there's nowhere from internet tamanyi na bya music tamanyi na bya abantu bwamwe and then you come out because they akuwa sente notandika muvuma so anyway ensonga yo nga tugimaliriza
wiki eno yennyini omukulu mumumanyi mwenna abatuula mu mboozi mu kati bamuyita Davicom ya bamusibye naye simanyi oba yavuddeyo kubeera nejjo nawulidde nti akyaliyo mukomera bagamba minisita Balamu ye yamusibye olw'ensonga abadde atuula ku mukutu ogumu n'amuvoola mbu nga ye minisita talina kyakoledde ki bantu kati simanyi oba ki ekyabaddeyo ewa minisita Balamu waliyo ekyabaddeyo mbu ng'abantu bangi we byawedde mbu n'amuyita n'amugamba ssebo jangu wategeeza eggwanga siina kyenkolera ki abali wano ki si bantu n'amubeezaako awo we yamubeezezzaako awo lwamaze n'amutwala ku CPS. alaba ekintu kya Diana going into someone's life it is dangerous. Trust me, ever since I don't know why people are still taking Honorable Balamu as a promoter those days back. He's a minister. That guy is a minister. Believe me or not, he is a minister. The person who puts on a daily different suits. You understand? The person who meets delegates. So you cannot, because they still take that guy on their level. Yeah, bamujjukiranga yali promoter ya. Guys, tuleme kubera mu dinayo. Tukirize nti ono ampiseeko agenzi. Yeah. Just make sure and you bring him close to you. Omugabe, how did you achieve this? Yeah. Okay? Instead of yapping here and there, blah blah, the guy has the powers of kutekayo nagamba not until I say okumujjayo. Musobola okujja ne sente za mwezi onane mga, you know what? Bagala kina bagamba. No. I'm disciplining him. Oshegera. So abantu baleme kutwalira bintu, abantu baleme kulaba bintu nga babirabira waneeno mu maaso. Oshegera. Believe me or not, right now, Honorable Balamu has the right in Uganda to do whatever he wants to do. Yeah. Unlike before when he was still a promoter. Eyo kaliba yagivaamu. By the way, n'ekizibu kye nalabyemu kuba nalabye layini nene ba promoter bane be yakolanga nabo bakyamulaba era nga promoter. Oshegedde. Like a sake eyo. Bakyamutwalanga nga promoter. Believe me or not. No, but let me tell you something. I've never seen Balamu coming and putting anybody down ever since he got a office. He's there to help people out. I intervene in the nsonga z'abavubuka nyingi nnyo. Ochegede bano bazadde simanyi mukasira mwana simanyi bano bankoze batya bano mama yagenza atya simanyi bichi oboshegera. So right now let's see Honorable Balamu in another caliber. Yes. Mugenda kweninga apo nga musajja abasibye nga tumine kya kukola ki. Nalabye muzeyi kikofiira wano ngera amulumba. Oshegera amulumba. Namulabira amulumba awo amuyisaamu eggaali awo bla bla bla. But trust me, naawe asobola okukukwata. Walina obuyinza. Yes. However much yakuwa that thing of being a president for the promoters, but then it doesn't make you. It doesn't make you to be above him. Yeah. So let's just try to like not putting people down. Yeah. Toyogera bintu like bigenda wakati right now era bajja kuvaayo bagambe Joshi yayogedde ku Davicom yamukriticize blah blah blah. That guy is my friend on a personal level and I feel pity that he is inside. Oshegera. So ekibi kikola ki kyogerwako. So abo bonna bakyali banga babeera ku ki that era tubasanga but what do you utter out kikolekawa. Oshegera. So it is sad, absurd, and I'm very sorry for my bro. You're behind bars, but let's just try to to give people respect on their names. Kyo kituufu nnyo era nange njala kwongereza ku ekyo Josh. Omanyi abantu wano wetuwangaalira mu nsi yaffe Uganda
twaganukiza kiddana kyoyogedde omuntu tayagala kukiza na Josh bw'avaako siteepu gy'atutte nolaba ng'alina bwakulese ekkiriza abakoze eki wabula bw'aba ng'alina bw'atuuse ng'olina omuweerawo ekitiibwa kye ekimugwana waali kimuwe lwansonga tajja kubeera ono ali wamubadde naye kati ali wano kyekyo kye nabagamba luli omuntu omu bwe yantuusaako ekintu omuntu fine kati tetukyali levels ezo naye ate nze sisobola muteekako empala because one day ofuna obuzibu kantu na biliyoni 5 twetaagako akasente tugenda tulina okwewandisa nga we really like nino mutuukirira twogerezeganye kyovula nze y'ensonga saagiwa ki makulu ekitegeera olekawo space eyo Liam ne bw'oliba ng'onyiize n'omuntu otya however step nga mwinawo mwava jjukiramu oyo naava nvudde naye wala jjukiramu noga nti naava ne bw'aba nvumye ne bw'aba akoze ekyo oba Josh twaliko mu kantu kaffe somewhere and he can be of help lero ndi bubi enkya yamusanga ng'akikuba ng'alinga 6 ate kyejagala okwongera ku Josh kyayogedde olaba minisita Balamu oyo minisita Balamu musajja yeewa ekitiibwa mbuza lwaki bwe yatuuka mu ofiisi eyo nadda mu mbeera ya ofiisi eyo era minisita Balamu omulaba kwegamba alimu akantu omukulu omuwano gwe mmanyi akozesa ekintu ekyo bamuyita Pastor Wilson Bugembe mbuza lwaki yagamba buli society yonna wegituukamu mbeera mu society eyo kwegamba njagala ntambule n'abantu abo bwe ntuuka mu church nga ndi mu church have to be Pastor Wilson Bugembe man of God bwe ngenda ku pata ya Josh nga yampise nga mukwano gwange abantu bangi nnyo betu mu bbaala mbeera nga nze Bugembe era nsobola okugira mu mpale nga ngifunyizaako kuba njagala nfiiti ng'abantu baleke gamba pasita era office Balamu wabeera mu office eyo mulaba wabeera ku bivvulu biri ebya Museveni byategeka abayimbi ababuuzaako bulungi ugamba otya promoter wabeera ugamba okitegedde storage naye wabeera mu office yero omusanga alinda ki atudde comfortably kugonjoola nsonga naye gwe bw'osalawo ate oyagala eggwe buli w'omusanga olabe ebiri bye mwalimu ate mulayini eri mulabe mulayini eri bw'aba akulumbye eno n'ajja n'akulaga mbu Josh tugenere tulyeko wali aka bwe twateranga okubeera ku Silver Bank tulyemu kakumando abo abagitutte togifuula mbu wabula ayagala kwejjukanyaamu wali katono naawe alage mbu wadde natuuka wali naye ate nti Josh ki ate gwe tolaga mbu gwe oyagala okumusika eri gwe nga gwe lwakuba mugwina connection mwogera omuteeke wansi so si kirungi era tetukola tetujja kukikkiriza ntujja kivumiriranga ffe wano buli atulabe tetwogera mbu twogeza bukyayi tetwogeza busungu naye tugezaako okugonjoola ensonga tulabe ng'abantu basobola okutegeera baleke bitwala pasono ate n'ekirala katulina n'ensonga eyo gye tubaddeko ey'oku interviewing eyo ensonga eyo etera tukwata abantu babiri kati tulina kati ng'ekintu kye twabadde we twabadde ffe nammwe walabye omukulu oyo yagambye bukyangambeerawo bannange sirabanga abantu benkoze nabo interview nga mmwe bannange interview nenyumidde mu bulamu bwange bwonna I swear to God anti kati Rocky Josh amumanyi nange mumanyi kati ngaalaba ebisitole zonna zitumuwa yamuzizza awantu nga tasobola muzza wansi kati ate abadde bakyalayo nga bamuzza wansi bamulaga yagwa bagamba wali omugenge simanyi tofunyizaawo ngalo tolaga muntu nti babi tali bulungi lwaki omulaga kyekyo era obweddagira natugamba bwati natugamba there is what omanyi lwaki mbagadde bagita life experience agamba omuntu akubuuza ku bulamu bwo kyova olabanga njagadde nnyo ne bemumbuuziza tewali kyemuyingiddemu muli ku bulamu bwange ate nga okitegedde so twebulirire naye nga onalego tukusaba Daviko Mubambi musonyiwe era mbu naye yabadde ayogera kintu kimu minisita abadde ayogera kintu kimu yeetonde Daviko kyenjagaza kubalawo bananga yagala kintu kwetonda yagambye yeetonda amugjeyo kati jjukira abeerako n'ono bawala towetonda abiki era we nabadde eke wa Naalongo n'amugamba teyeetonda nimugamba Naalongo muleke yeetonde because Daviko omwoyo okimanyi Balamu talina kintu kyatamanyi ku TikTok
Taina obani abiraba bananga ali inform abiraba n'abanga ali mu office ngaliwo ekiriwo n'agamba nzijukira ku page waliwo yakiteekayo n'akyugira n'ogamba obwongo bwa Balamu bulinga bwa President Museveni ayogera ebintu bya 1860 ng'abyogera mu 2000 tasobola tagambwako oshegeera bannange temwerabira Jatinamyalo bannange tuyita kugenda ewa Jatinamyalo yabuze emmotoka empya bamuwadde kirabo bamuwadde kirabo jaja waliwo eyamusiimye bamusiimye asaanidde oli yamusiimye era banayenze kantunule mu kamera negayirire muzeeyi taata president wa ggwanga yonna gyondabira omuntu ono asaana na bwa vice president omukazi oyo abantu ba wansi alina engeri like gyakwata ku muntu w'abansi ate ekintu ekyekiri unique ono omukyalo okimanyi omukyalo ono ali so versatile. How? She's a person who can start dancing in front of people. You expect him to tagenda kola. Naye osanga omuntu atalina kyalina nakusikira kekolo naye ng'omukazi alina ensawuno sente ayolako buyozi asobola okujja Josh nakwata bwati yabadde ayina awamu wagenda okutula gwadde mukolo gw'abayisiraamu nga bamuterereza ajadaga bannange nyina kutuula temugira nnyo oyagala kutuula nange nekyanina n'omwana gwe yazaala owa basale eya university zonna yazimuwadde ne pocket million yabaza babazadde million nga 2 oba 3 namwe ne pocket money yes kumalia mtugende ku birthday bange birthday y'omwana egenda kumenya mayumba eya baby ey'omulenzi atagenda muwa motoka omwana Antola yamuzadde yamugambe ye mukulu woli namugamba nkuzadde bannange nefuga gotwala batulirida bwe yatugamba yatugenyonya n'oyinze nazaalibwa banteerako ne flow yange tululidde omukulamu erinnya Isaawa kasitoyogera ne bw'oba obeera ng'olina omutima okimanyi n'abahonda baavuddeyo ne bagamba Hajati tulabye eggooli n'omutima twagala kuyita muggwe tuwe ku bantu biki twagala kuyita muggwe tetulina muntu mulago tugenda twagala kuyita muggwe bamwegayiridde bwegayirire tukwegayiridde wabula omanyi okuyita bunavanga oyagala gaba naye nga weegayirira kino kibayite futwa butaagaliza nze sasira abantu omuntu nofaayo nojja noteeka omanyi abantu abamu tebategeera office brands zinene nti kati ONC what do you understand by the word ONC? What is the role of ONC? What do they do? First analyze and get to know what they are doing. Okay? After getting to know what they were doing, then ojja kufuna sense mu mutwe gwo gabe naye kino kibadde njagala okwogera kya kisiru because your office is there to pull out bana abantu bawansi. You understand? And surprisingly, you know, she's using her own money. Exactly. She's not using the government money. Alina ka statement kakoze yagambye nange nina abanyamba ate nange nimbako benyamba nina benkola ki mundaba wano naye nange nina abanyamba ate nange nembako benkola ki benyamba so abadde nze kati nze anawala Najati ndi wakufa naye okay atinga weekend yonyini olunaku olw'eggulo mukulu Nsambya Ivan Segujja n'omukyala Mirembe Irene babadde mu kooti genawuliddeko mbu bayawukanye kuba empeta yaabwe yali ya kooti naye nze nganzi ku nsonga yo kangimalirize lumu Irene Mirembe Irene yes ensonga zammwe zitutamye ebyaddala ensonga zino nina omuntu omu gwe nagambye ne mbagamba abantu abo bajja tuuka ekiseera bette ebyabagalana banaye mubimanyi muddembu ate singa yavaayo bannange oba baawukane oba baawukana bakole ki baawukana ensonga zaabwe zitutamye si be basoose kapo yaabwe tubadde tujagala naye wekituuka nti waliwo extend gye nalabe gye baatuuseeko Irene olunaku oba lwaggulu oba lwaddi kuba vidiyo nazirabye lwaggulu atuwa episode ku episode obulamu bwabadde ayitamu n'oyo kamutwale nti boyfriend kati eyali ex we kuba kati ex
Irene waba ya moving on atono omukulu akyali mu dinayo yasubira Irene asobola okudambula mu banaye tukirize kiruma ayino kiruma naye bwe tutuka ku extent eyo omuba mwayawukanye nga divorce bagisaziza mwawukane ete tubayinaako buziba nange tukoleko ebirala mbu bayawukanye naye basigaze ku kizimbe basigadde bakolerawo business kati nkugamba ebigambo bino business ogiraba bugendako era kumakya nga kuba biri kuli kagitu anti balina terms and condition ze bataddewo wakati mu kubanga basigadde bagenda kukola business eyo omanyi ndoza kyalabiseemu nga kijja kuba kizibu business ojjawula at this time ne bakiwaamu obudde bakirabika leero nze mbwemba nsoma ekintu kino kirabika kiki kyasibye abantu bano okubanga bakola bati business naye ekirala bonna bakozeemu kasente what does it take okuba nti kati webibyo nombeebyankankubuulire Liam bwenkera kumakya nenjawukana naawe nga tetukyagatta kitegera tulina kumala budde before nsambya nga akozeyo eyo warehouse yali aliwa yaliwawo ensambya wansi awo nga yeeyiya kati yeeyiye ebibye ng'omuntu n'emirembe yaliyo nga yeeyiye entebe wali yawe enamulanda newaneene mu kibuga ng'era atandise kati yeeyiye ng'omuntu by the way mu kibuga yetanatandikawo ng'akyali namulandawo yali wokka yeeyiye akole ebintu bye life goes on nawulidde nti alina omwami Canada alina omwami wa okitegeera so yeeyiye ng'omuntu atambuze ekintu kye okitegeera atambuze ekintu kye life simanyi lwaki bannayuganda it takes so long for you to move on bwe buzibu bwe tuyina nti ogamba ntajosha ono maama Kampala nakusobola ntya si kyekyo kunjogerera but any door that closes opens another. The problem is olaba Diana business eyo giraba Zambia furniture and Mirembe what beddings Zambia ne Mirembe business obuzibu bwina ya booming y'ensambya nekyembuuza banange singa kibadde mbu Josh yali ali mu tawuni nga naye eki business kyera kye kati ate ekirala nsambya nga nsambya Segujja Ivan business yeyo eryawo kati ate omukyala alina branch ye Kampala alina y'Entebbe kati ensambya ye business yonna eryawo you guys nzabuuza oba naayawukana business waliwo ajja okugwa waliwo ajja okugwa mu mateeka tebasobola kusigala nga bonna bayimiridde naye mulaba emboozi eno mulaba ani musobya ku bonna these people are doing different businesses but you know bakozesa erinnya but the business are totally different ono bitanda ono wamasuuka no si bye bimu kubanga bya munju ono wanguza ekitanda omwami amasuuka gange gegenda the advice I would give those people mirembe ajjemu buli kimu kyawulira nti kye nsambya naye asigaze buli kyawulira nti no kikye bawule n'ekizimbe onaddeeri but era webagamba ndu bagatta business that is still denial banawuliddeko nejjo wala nange newembeera nze sobola kubanga obadde mukazi wange nga nkulaba tukyakakolera mu kizimbe kirimu tuyingira mu mulyango gumu buli nnaku nkulabako nze ndabe gayi wali nga za kupiikinza akutwala sebo nze mbeere nga nange ojja kubaawo ebyekisiru kubanga anko mama wa esaidi yeewa Abamirembe byabalemi abazadde byabalemi babituddemu babikoye byabalemi balemereddwa fe abawala kasita ofumbirwa omusajja kyeŋŋamba taata wange kyekiba ekyo nakyo kankikubuuza bwe nkera kumakya ne ŋŋamba taata wange nti alo daddi Liam ankola bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne mmala ebbanga nga nkumetta agamba nze bwe ntuukayo bibabe kiringa and even it's two-sided ne side y'omulenzi kasita omusajja ayogera nti naava ono kino nekino 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 muba temulina kyakuzza so kati nze kyendaba Josh nanze mbadde nsaba batugamba abakulu abo ku church y'ensambya abakulu abo baana bano babalinamu ku mukono byabaleme naawe prince wuliriza nti kyenjagala okugamba nze kyensembayo nakyo
I want them to sit down babaawule mu bulungi buli kimu either way tugenda kulabako omu ng'aluuzinza obulamu kuba nina oba jjo kwosaba jjo baakutte gundi ne bagimenya ebifaananyi ebyabadde mu bizinesi mirembe yabimenye bw'omugayi n'agezaako okubangaagira paka vidiyo gyekaali kati ate to make matters worse okiryalingira ddala anti no now Irene moved on these interviews that she's doing right now because now she's spitting out buli kimu kyabadde ayitamu so the advice I would give Sebia fena tuli basajja nkiriza kijja nekimala nekikolaki nekibaawo I know it is heartbreaking like it is not just easy to leave somebody when twogera waneno nga kusigwa kirimu but you do the flashbacks and the memories and all that you shared with the person and all that and be like man I need to fight for my stuff and all that but then at the end of the day you're going to traumatize yourself, you're going to hurt yourself because then omukazi if she decides to do something because omukazi it takes long deciding but when she decides I'm more reversing yes you can do all the crap and all that but one day one time nagamba you know what kati I'm done neoleta papa so Ivan move on mufunira kibebi kasuku yamugambye amutwalako out olwaleero yagambye na lwaleero lwennyini ne lwakuba kati mbagamba ebigambo bino segujja bwafuna omuwala kati ate yagenda lumya muwala lwaki akyalina omutima ewa abatamwagala waliwo yatugambye ayagala afunemu ebyo ebyewala byennyini ebikwano bya mirembe abaawule abafuna ono wabbiya waliyo nno babesti nga babesti nange sisobola kikola ate n'ekya bizinesi Joshi kye twerabidde nadde nyala kwogerako olaba bizinesi eyo amannya ago abiri ogaba waliwo omuntu ava eno ng'agenze kugula ewansambya fanikyandi mirembe ashegedde ewansambya fanikyandi mirembe erinnya eryo lirina engeri gye lireetamu omuntu okugenda okugulayo nga amannya ago azze kulaba abantu bameka ne bwe ganeeyawula boti ng'oli agimukula nsambya fanica wano nsambya kati nga n'emirembe naye katugezaali mirembe bedding zemakindi tumaliriza nsambya katubasabire bwe baba divorce yabaddewo bakite buli omu akontulinga obulamu butambula Joshi tutiira bwereere Joshi olina obulamu bwe wali mukongo olaba bwebwo kati otuuse ate n'otuuka n'odda mu buki webale nnyo anyway olwayi twabadde tuli awo tujja kukyazaako okiriza abasajja okumuvinga experience agirina era nze nenfuna alina obuzibu twabadde tuli awo waliwo saga y'abapromota eri mu kutambula omukulu Nobert Invets n'omukulu Abitex balina saga eri mu kutambula obuzibu obuliwo si bwa ssente anti kakati wetwogerera omukulu Nobert Invets yabadde wa president Nakasero yakeera bukozi baasulayo basi namba basi yasimbula ssebo ku Jovia City ne batuula baasulayo ssebo basi yasimbula ku Jovia City paka Ntebe omukulu ava mu State House Nakasero ku makya ne bamugamba waliwo abaakulindidde nga tonnakola kirala soko bakoleko n'ababuuza kino nakiri kino nagamba kakati mwerondemu mugende wooli mu office noono ensonga zammwe ngenda zikolako era ne bamaliriza nga Nobert Invents alina okufuna ki kati twadde tuli awo omusaba bimu ebyo byakabaawo mukulu Abitex n'avaayo n'agamba Nobert Invents amuvodde era amuvumidde ebbanga n'omukulu ono bamuyita Tony Sempijja omwami we Joshi omutegedde oyo Sempijja story bavudde era Abitex n'alayira annange yagambye ndayite kati Prince by the way njagala wano bantu bawulire sinze okwanguyako njagala bawulire wamulabanga
mwana mwawabidde oyo netone sempijja bisibatwala mu kkooti nja kwebaka ku baana baabwe onaba wawabidde dda bavumidde nja kwebaka ku mwana wange omuwala Jovia nga sisibye tone sempijja ne Nobert era oyo Nobert omwami Abitex weewera okwebaka ku mwana wo nga tosolodde kunsiba weteekateeke n'ogenda kumwebakako mu Uganda sijjagenda bannange lutalo luzamuuli lutalo olwo lunene ne tunaliza ku Mande kubuuzaako oyo bw'oya waffe ne Josh tubeera wamu munange yali ansuubiza ne fight yali okuteekamu kamala okugyayo sente yagambye Josh kwali ku lisiti era tulina okunoonya Josh bubi nnyo alina satisfied certificate emulaga nti nno ekibiina ye president ekibiina Diana tugenda kudda ku Mande emboozi eyo tugimalirize so Prince tumalirize nga tumaliriza njagala obategeeza bannange byonna byonna ebibaddewo n'obuyiseemu saagala mutujajinge ate tewali muntu gwe tuvoola ate buli kyogereddwa ku channel no kya munnoomu muntu kinnoomu channel wabula kya kinnoomu ate tewali gwe tuvodde tuwandowooza so njagala obategeeza tulina omukyala Mama Gro si tewali emakindye SJ complex opposite military barracks oyagala bbeere lisituke lyagejja manene ng'amapaapaali Mama Gro ensonga agenda zikolako ensonga ezo naziyitiddemu Uncle Josh so Mama Gro byonna kabina oyagala kufuna kabina buwiigi oyagala kupangisa buwiigi byonna byonna bizigo byeyerusa Mama Gro n'aba black nga Diana tukumira kasikeni kaabo anti no yemkyalo muddugavu nze muddugavu n'omukyalo mulala bamu Italia nanfuka twasigala babiri feka mu Uganda basatu ne brown sugar bategeeza ne Premier Driving School gwelinda kola omukyalo omudugavu yani yayimba ayimba kye yayisaamu gundi wane Black Sugar Premier Driving School tuli wali emakindye kumpi ne Chicken Tonight oyagala kuyiga omugagga agenda tuwa sente omugagga namulabako tugamba ne anko era obubaka tugenda obuno baka ababulaba mukama wange Premier Driving School manager Ashraf abakulu bano bagambye bakwetaagamu n'ekyemmanyi njagala mubulira bizibu byennina kagenda sinambizibu nze mwetaaga ku lw'ensonga kabidiyo kano bwoba okalabye kyemanyi ogenda kunziramu naye nga tulina ofisi zaffe ziri emakindye kumpi ne Chicken Tonight wali ekatabi tuli wali era kumpi n'ebitaala then n'ekitolo mu town ab'Entebbe tulinawo branch njagala pamiti njagala kuyiga kuvuga njagala kuyiga road signs byonna Premier Driving School webali okutereza ensonga Uncle Josh awo nyine njagala ogandike ne Ranks Auto kuba oyo mugagga ye embeera ye mwandi mundekedde kuba kale temukuwadde Josh ayogere mulange nzofuukirawo Abitex nedda so kati olaba kati Ranks kati kagambe ebigambo bino olaba Ranks oyo simuzibira oshegedde because ensi eno Uganda fene tukolaki etumala ate ne Ranks atumala so kati if somebody comes in out na mogirako nange kiba kimpa amaanyi because I introduced him to you guys you understand so anybody can kali tugende message okay Ranks Auto wali nakawa ngatuuse mmotoka mpya nkiddamu mpya tuku genda yo yangamba ye takola kibanja mpola ku $5 million mmeka nenga tujafunayo lunaku tumufune from the horse's mouth aberenga atubuulira nti munnange na $5 na million bwezo so wafuna bwekiti osasulire mbanga bwediti so mugendeyo muwagire musajja wampisa sibe bana abayaye ate nabadde nkufunidde TX ate ensonyiwa tennatuuka ogira omuga ate nchabagisise sibwe yeyisa nakujukiza nti isote no mugagange yagudde yagudde yabadde akola
surveying eyo Ekigwo, like- yavudde ku ddaala Oh, yeah. Because abadde engineer. gwafunye is an engineer Sorry so about that. isote katwongere okusabira Yes. obeere nga oterera bulungi abantu wa business banange mwebale nnyo Yeah. abatulaba tubaagala nnyo Nnyo. mwongere okulanga naffe Yes. tetuli bantu bazibu nnyo titukulembeza ssente wabula tukulembeza okukola Yes. ofunemu naffe tufunemu okitegeera Tukolera wa- teweerabira Josh MC andi wano okumpi MC mulungi nnyo Tulidde onayo ka part-time Oyinayo omukolo. onayo omukolo oyinayo ka birthday party Yeah. ayogera bulungi nnyo era tumwerabira n'ava Asha wali ku New York. New York Beauty. akolako bulungi Yeah. n'olabika nga oshabastensinze Yes. era abaatulabako eyo gye twali okwekwe twatula atulikamata Mukwano ndeka. ka makeup Yeah. nga keeko maridadi sana teweerabira gwandaba okuba nti otuwa business tujja Yes. kuba tugikulangira bulungi ngenda kusembyayo mugagga waffe Gilbert Yes. thank you for loving us Yeah. tubale tufaako N'atugumira byonna ebiyise. tubeera neeno tusoka Tetuleka. babikone naye asirika naye mwenyini tumusirisa. Namugamba yennyini tomusirisa Sirika Wolan. tukola. Bera kukola. wano Salama Road wetubadde olunaku olwaleero Yeah. omukulu Josh Yasize ka tumire ku Accra Baba. Yeah. Abagala okuba abasala akabiri akakabi. Accra Baba wali eri Namasuba. Just before Starbucks. Olwa akazimba kali waggulu. Gendayo baberenga bapepita omutwe. Yes. Baberenga osala akaviri baberenga onyuma onyirira baberenga ate ofitting mu society. Nina- Apart from that, sina nnyo bingi nnyo tudde siri mu mudu tunuma so gwe sikonyeeko ninde ekiro ku TV. mbadde Okay, nerabidde waliwo kale omukyala katumalirize. n'ava atulaba Mukyala. bamuyita Levina Saloon awe Bunnamwaya Okay. akola ku bakyala akola ku nsonga zonna ez'okunyirira okitegeera Olaga. noba kiki leero tosyaza Tumalirize. Anyway. Botero bwe tubeera ku Life Experience Uganda mubeere bulungi. Bye bye. Galawo. ate wabadde